Kaakati Abakatuliki Omwoyo Omutukuvu abalabikidde nga bali mu saaviisi babadde bali mu kutendereza Yesu Kristo, bali mu kutendereza Mutonzi. Bagenze okulaba enjiibwa eyingira ekkanisa ng'ebuuka. Olulabye enjiibwa, enduulu n'ebuna ekkanisa yonna. Ne Faaza abadde asabisa ebyokusabisa asoose n'abivaako ne yeetegereza enjiibwa. Kamera zonna n'aziggya mu bantu n'alyoka azitunuuliza enjiibwa. Enjiibwa ebuuse n'esooka n'egenda ku mukono ogwa kkono ogw'ekifaananyi kya Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba. Bw'emaliriza n'ebuuka n'egenda ku mukono ogwa ddyo era ku kifaananyi kya Yesu Kristo ekiri mu kyaki nga bamukomeredde ku musaalaba. Enjiibwa bw'emaliriza n'ebanga eyeetooloola ekkanisa. Bw'emaliriza n'ekomawo n'etuula ku mutwe gwa Yesu Kristo ku kifaananyi nga ali ku musaalaba. Olwo enduulu netta endiga. Enduulu netta endiga. Endiga ne zigamba bannanga ne kino nga tetukirabangako. Ettendo ne lisituka. Ettendo ne lisituka ne bagamba ate bannanga Omwoyo Omutukuvu atwagadde 2026. Simanyi lwaki Abakatuliki bokka be balabikirwa Yesu Kristo ne Maliya ow'eggayaaza. Naye tosobola kulaba Allah. Bannanga ani alabye ku Allah ng'amulabikidde? Ani yalabye ku Allah? Ani yalabye ku Katonda? Abalokole tebalabikirwa, Abasiraamu tebalabikirwa, Abakatuliki bokka be balabikirwa. Eggayaaza mujjukira ekyaliyo? Mujjukira ekyali Ankole mu nsozi? Yesu yagenda n'alabikira abantu mu lusozi. Ekifaananyi kye ne bakiraba abantu, era olusozi olwo kati lwafuuka kya bulambuzi. Bagendayo ne basinza ne basaba. Bannanga Abakatuliki Katonda abaagala. Ndowooza Abakatuliki Katonda bokka baayagala baafaako. Ate owange tugambe ki? Ate balabikira bokka. Kati bo olulabye ku njiibwa bati ne batandikirawo okugamba ya egundi n'eruma. Kyokka ekisinga okwewuunyisa ebintu bya Katonda bino bizibu. Enjiibwa eyo bw'ejja ewaka ewuwo gw'otandika kugamba oba ani ansindikidde eddogo oba ani andoga. Ne bannanga Bannayuganda tuli bafu nnyo. Enjiibwa egenze mu kkanisa, abasinza bagamba nti ono Mwoyo Mutukuvu. Kyokka enjiibwa y'emu bw'ejja ewaka ewuwo, ate omuntu atandika kugamba nti bannanga ani ansindikidde eddogo, ani andoga. Kankutuseka katambi kano okalabeko vidiyo yiiyo. Bakkiriza babugaanya essanyu oluvannyuma lw'akabonero ak'Omwoyo Mutukuvu okubeeyoleka akatambulirwa mu kifaananyi eky'enjiibwa. Kabuuse ne kagenda paka ku musaalaba ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, ne kayimirira ku sayidi eno eya kkono, ne kamala ne kabuuka ne kayimirira ku sayidi eya ddyo, ne kamala ne kabuuka ne keetooloola ekyaki, ne kadda ne kamuyimirira ku mutwe. Saaviisi etambudde ng'eri waawo ng'era eri magida. Gibadde mizira na nduulu. Kaakati mu butuufu mumbuulire wa we nnimbye. Omuntu asobola okuba ng'ali waka wuwe. Enjiibwa y'emwene ezze mu kyaki. Kubanga batugamba ebiseera ebisinga nti enjiibwa zitambulizibwamu eddogo. Era nga kituufu. Ebimu ku binyonyi ebitambuza eddogo, enjiibwa n'ekiwuggulu, ebyo ebinyonyi bibiri bye bitambuza amalogo ku nsi ya Katonda kuno. Era abantu abasinga obungi abaagala okuloga n'okusalanya bannaabwe batambuliza nnyo amalogo mu njiibwa. Naye nze ndabye akatambi kano ne muli ne neewuunya ne ŋŋamba ne bannange, enjiibwa ezze mu kkanisa n'egenda ku kifaananyi kya Yesu Kristo. Bino ebifaananyi bino ne bateeka mu kereziya nga Yesu ali ku musaalaba nga bamukomeredde. Enjiibwa abantu bakubye enduulu nga bagamba nti oyo Mwoyo Mutukuvu yakoze eki? Yatukyalidde. Oba mujjukira abaali balabye ku firimu ya Yesu nti enjiibwa era yajja ku Yesu nga bamukomeredde ku musaalaba, va ku guno ogunyonyi ogwayagala okulyamu abantu amaaso. Mbu waliwo enjiibwa eyajja, sijjukira bulungi naye ninga jjukira nti waliwo enjiibwa eyajja
neeyimirira ku mutwe gwa Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba. Kati bano ababadde mu kkanisa nga bali mu kusinza bwe balabye enjiibwa y'emu ne batandika okkuba enduulu ne bagamba Mwoyo Mutukuvu wuno atukyalidde kazze. Era bakubye enduulu ne bagamba Yesu Kristo bannange omutukuvu wuuyo. Enduulu n'esaanikira ekyaki. Kati muli nenzijukira ne ŋŋamba mulaba bano abakkiriza bennyini abali mu eno ekkanisa, bano bennyini abakkiriza enjiibwa eno kasita agisanga ewuwe atandikirawo okutandika okunoonya omusawo omuganda bagobe eddogo lino. Kyokka enjiibwa ezze mu kkanisa bakulaga bali mu kujaganya, bakulaga bali mu kujaganya, naye ate enjiibwa y'emu ezze ng'ezze ewuwe agamba liba ddogo. Naye Yesu ne Mwoyo Mutukuvu baagala nnyo Abakatuliki. Simanyi oba amadiini amalala abantu bageesibamu bwesibi, kubanga lwaki Omwoyo Mutukuvu alabikira bo bokka? Tasobola kulabikira ku balokole be basinga ossaba ennyo. Baba ne overnight kumpi buli lunaku, basaba buli lunaku, endiga bazisolooza buli lunaku, amakyaki bagazimbye. Ne toliwulira nti Yesu Kristu yalabikidde ku balokole. Toliwulira nti Allah subhanahu wa ta'ala yalabikidde ku basiraamu. Toliwulira. Naye ogenda okuwulira nti Maama Mariya ow'eggayaaza yalabikidde abagayaaza. Yazze mu ddinisa n'alyoka alabikira ku bantu be. Maama Mariya yasiimye ajja abuuze ku bantu be ng'asinziira gayaaza mu ddinisa. Era ennyumba y'omusajja oyo ow'eggayaaza ow'eddinisa nakati eddinisa eryo baliyooyoota buli lunaku kya bulambuzi, baalizimbako ndowooza n'akayumba. Yesu Kristo yalabikira abantu oba yali bushere oba simanyi bulungi ne mwankola eyo. Yesu Kristo yalabikira abantu mu jjinja. Kaakati gw'ozannya n'okuzannya Abakatuliki balinange muyina emikisa. Ndowooza eggulu lyammwe mwekka ate tunaagamba ki? Mmwe bwe bakyalira. Eggulu lyammwe Abakatuliki twalibalekera ate munnange tugambe ki? So byebyo biri ku sayidi eyo. Omwoyo Mutukuvu yakyaliddeko abantu ababadde mu kkanisa nga bali mu kusaba, era enduulu n'evuga. Buli omu yavuddewo nkugamba nga ekyamagero kyakitutte. Michael Uganda YouTube channel ko limwe nnyo okuba nga temugoberera. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankumire mbere bulungi, mweraba.